All right. Bucha Frank Gashumba amanyira abantu. Lelo yali nnyo etokota. Bwina afulumye Gashumba Frank yabbe mmotoka y'omufaaza. Tambuza video bampita simple. Kulugambo nabagamba sivako kati jivuge. But before that, Jolo Quality Properties bakuletedde offer this festive season. Lya Christmas singiro mako mpya nga oli binojo. Kukakadde kamu n'ekitundu gombuke yezimba, gomchale yezimba, wave wabba oli single mother osobola okuba nga ofuna plot of land at only 1.5 million. Just simply call that number. Omuchala we wanaba agikutte mugambe mpulidde simpalanga ettaka ku Jolo Quality Properties. Agenda kubanga akulambuza kubwerere kyolina okukola tambula muna akasente nti woba osiimye osasula busasuzi. Kati nsimbudde emboozi y'omubbi w'emmotoka ya Ssaabadinkoni Gashumba Frank yabbe emmoloka y'omwepisikoopi bukyanga atankuula ntalo yanyize PSF Sseungozaga Honorable w'Ekalungu y'omu ku babaka National Unity Platform beyenyumirizaamu. First and foremost, is a land person. Yasoma ebitabo bye. Ate musajja wa kitiibwa. Ono omwami yakula ne Gashumba era amumanyi in and out. Family zaabwe zeemanyi. Gashumba avaayo anyige pesa ekyamu amanyira Sseungu Gonzaga. Bwe yali ku mukutu ogumu n'omukulu amanyikibwanga kungu. Laba kungu wabyonoona n'akyaza Sseungu Gonzaga naye abenga ayogera ku bigambo Gashumba bye yamusibyeko. Sseungu abyonoonye. Sseungu atugambe ekisooka Gashumba yabbe emmotoka y'omufaaza. Tubadde tukulanga tuli bagamba Gashumba mufere naye mmanyi tetwagala nnyo kwogera bigambo alina tetubinaako mitwe n'amagulu. Abamu nga bagamba Gashumba kale wabanga se mufere akola mulimu ki? Mu butuufu ng'ogunoonya si bbulooka w'amataka. Ng'ogunoonya togulaba. Bassebo ne bannyabo. Amumanyi in and out. Sseungu Gonzaga atugambye Gashumba mufere okumanya nga mufere yayingira ne mu ekereziya nabbe emmoloka y'omwepisikoopi Ssaabadinkoni Reverend Father. Naye nze bannaye bino bigenda kunnyumira. Njagala owulize Sseungu bino si bigambo byange. Sagala mumusaleko mugambo. This is Sseungu ng'ali ku mukutu akonfaminga all what I've said. Let's come back. The papote dikse zaliwo. Ensonga za Buganda obuuza kato ziraba ku mwanjo. Kivumbi ensonga za Buganda kasiziraba kyemaniwa wa Buganda Caucus. Ensonga za Buganda Ssemasonga ani azogerako kati. Etaano. Sike. I'm believing Sseungu oyo mu 2011 nga. Ate n'ekirala nawulidde ogamba mbu gundi benaali Sseungu 1919 akaluka 96 wawagira Museveni. Never. Wali kanda we naali mwale bakindi. Never. Sseungu ngende ne banamboze bonna. Never. Kamudemu. Mumugenda namu bona bakyenda mu yevuliwo. From NRM to DP, from DP to NUP. There's a fact. Mundeetere mu studio. Honorable Sseungu. Mundeetere. Actually damukalambu. Okumanya ekintu ky'okutujja mu city kyannuma ntambula n'ebiwandiiko ebyo. Mbina ne musawa. Kanzi yotandika okutula Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Nga kyakuyisa. Mwami Sseungu. Kale tukomyeyo njagala kati era esene bosanga omufere nga Gashumba oba n'obuzibu kati kankubulire mu 1996 waliwo NRM mo 96 nze nasomesa military police okuva 1993 mbadde musomesa mu military police barracks Embakindi najitandikira mu 1993 nagiva mu 2001 obo kitegeera kyenda mu mukaga semugere yesimbirawo mu DP oba yali individual merit yali independent kakati nabera di mu NRM kyovola abantu bwafuna obumundu bamuwa natambula n'abajasa roza naye ali mu government kwa yera gamba ina abasirikale nze nabera mu military for 10 years
nabera ne kazini nabera ne kano tumukunde nabera ne ka lieutenant kano wakaro nga nsomesa abana baba just military police kati yamanyiti nali military police nali wenare kati yamanyi bali barracks abachi wenare but that's not the issue kubiri Gashumba agamba mukinkula kulana kakuwe nsobera nkomo NRM I've never ti family ya fajimanyi zinde kitange yajanga mu barracks ngata yingiramu kubiri agamba nkula kwana jwana mu covid yo gola yali ayagala kufuna mulimo mu ministry ya ICT ni mutwalo wa minister Ogwanga Peter Ogwanga mukwano gwange mutwayingira parliament mu 2011 ngayagala kufuna blogging ne mutwale Ogwanga mu office ministry mu covid Ogwanga n'amwa contract baya mu $15 mubogere ku bya covid babuli abantu abatisetize namba ne mitwala 5 yo Gashumba golaba yagampira kwese king anebaza nenga nzinda mutusayo kati enkula kwa ntachi ajijukira tize namuwa ne mutwale Ogwanga minister wa ICT nenze satwala yo mwana wa kitange natwala yo no mufere wetaka umufere wa father obochitegere kubiri tunuli ebintu boba yakumanya Gashumba ekifananyi kyabalaga mu bantu si kyali emabega mukate ni muvundu chovala banamyalo byaje ebintu bya Gashumba byonna nabiraba nembikiriza tewali muntu we wafamanyi Gashumba alaba byayogera ne bakiriza nti mumulaba ng'omuntu w'omukaso kyali mu omuntu balaba omufere gwe mutambula naye era bo mukyaza wano ewafe bajajinga chovala ndakusebenze ku program ng'abantu banyivu okononera linnya lyani because bamanye empisa ze namyalo byakulaga byonna byagamba ne forgeries gwe mulimo gwa Gashumba gwabadde akola ebbanga lyo bwakukuta bupapula gwoza baki bamusiba namusa ku mpingo ne mutowe bali bamufuna naki bistamp bya inoza byali byampeyo so to go contradicting honorable ntia so go watege tumwami Gashumba muferenga bo muyise no mutwale wa minister Peter Ogwanga of course you know no nachoka because ochogedde ikachikirize kigwe mwami Gashumba omumanyi nti mufere because atoga nti wa mutwale wa minister Peter Ogwanga watwala mufere kanchikubulire kitufu Speaker manyo kunsinga oyo aizo kwa speaker kumanya kunsinga aizo mumanya neze speaker ko sebicham wale uje ko se wonja agenda wa speaker wakawo okay nole kyo kyegamba kyo ngamba kiddamu tibwabo kutwala wa minister I did it because abela mwewe because nze ogale mukwano gwate mugandawo obadde ngana mufere banga lyo nanga atochi bali mugandawo manyi nayo mu managing abo wala abantu abamanaging abalalu abo ngabali abo ekikutawanyize nnyo kusaba accountability nandi wadde mpangula nga sigiina nandi vuganyizidwa agende yekalungola wewe nina yagambye alina sema abere ne sema we naye mubbi wattaka we batambula bonna babbi ababbi n'ababbi basisinkanye bagende bakola obufere bwabwe oba kitegeera si accountability sigiwa Gashumba njiwa bannonda kyovala nti nina amaanyi ekalungu I thought accountability yalibadde yagati nkoze kino nkoze kiri yagambye ali mu gavumenti atambula na gavumenti emundu zalina za gavumenti bamugulira enzigi ate asaba nso accountability nga alina ababaka b'NRM asabe bali basekindi baminisita ne Sempija talina kusaba nze yantuma ki Gashumba nakugambye ekiddamu tandetanga mu byabufuzi era abakundeeta nandigudde era okuwona kwange simwagala kulale yange ataginyangako simwetaaga kubanga erinnya lyange lifa bino by the way kungu gwe njagala nnimbe gwe tamanyi abakwano bo manyi nti bakyamu naye nga bakwano bo tobamanyi oyo Gashumba osomulekera sente dazitereke wiki namba ku 0 abali ku TikTok ne ku SMS mwebali messages nabo njagala ziyita mangu 0 kumunya muri banji koso kamba itemu mangu onagambye Mr. Kungu, thanks for the presentation. Extend my brain power appreciation to the president. Okay, I think Kandabe message in. Okay. Mr. Adam, thanks for the program. I'm James from Ruentare 2 in Masindi district. I'm on Honorable Sewungu's side because of the facts he has pinned today. They say great talker is okay, is a liar, and so this proverb, okay, bali nyumgaranga akume boti bogambye akungu kulamusiza Sebo Sewungu ye ne Gashumba balwanirira abantu ba wansi
oba balaga bitibwa ne sente naye lwaki tobaleeta bombi mu studio. I'm Stevenson Inakasongola. Kungu Jambo, greetings to that man. I have liked his brilliance. I'm Kenneth in Democratic Republic of Congo. Adam Kungu Zamaganda Robert Gamba Sewungu Negashumba bakume ekitiibwa buli omu yeetondere munne kubanga bonna babitiibwa mu ggwanga. I am Chris from Mutundwe. Honorable Sewungu Negashumba basajja bakulu lwaki beerangira ebyekito. Adam Kungu, thanks for the program. I am James from listening in. Okay, webale nyo message yasomye dandoza. Kungu webale kuweereza nze Tangibwa Yusuf na Matale Mayuge kwetuli nnyo tugoberere nte. Lwaki tononya ku Mwami Gashumba as a brother lwaki tononya ku Mwami Gashumba mwali mukolaganyeko as a brother and you sort these things out of the media at personal level, by the way. No, you have because of Gabi wano oyina ne contributions wamukolerako na contributions yakukolerako ng'omuntu so you've known each other for so long. Kungu njagala nkuwe nzire mu kiwagambira kankiddemu agambye yandeeta bw'oleeta omuntu mu byobufuzi ani amwanjula yamulese yamukola ki nagambye tandeetanga kati yandeetawo ekyokubiri bw'aba azze okugamba issues zaleta nze gambye yankubira ti amabaati kano gakiriza tugateeke ku kiriziya manya ku ssomero nimugamba musale w'ebyammwe ne bwana mukulu si byange kati agambye nze ndimese enkulaakulana nenkubuuza bwompe empale ndagala bwenjambala Rastaman Voice agambye yemulya kimu Sewungu we need action, not speaking too much. You are speaking too much but you are not working for the people. This time we are looking for those who will work for the people, not words. No, but I've told him. Let him tell me. Can you tell me one thing? Why am I winning? Why have I been in parliament 3 times? Obukwangula bakapanya baba bwangula. Ninagwe nade na yenga mupya mu parliament. Wakalungu isi yakubani yakuba sempija. Nze namuyamba. Yazemo okufuna tiketi ya no. Yajifunye omutegede gwe ngamu. Yajifunye. Why am I akubesi mwanegani mulya kimu mubuuze wali okola embaga Sewungu yakuweereza sente simulabangako namulabako naye yansaba nemuwa contribution akati ongambo kya nti Dewis agambye nze honorable Fuse na Chema lyakubaka bwa parliament yo nafuka mulungi omu no sikisoboka tikisoboka ekyo naye kiri wali kyotayanukudde satisfactory ekyo gamba nti watya honorable Mathias Mpuuga no nkizeemu kati nakyo kakikubuuli
ensonga emu Ndiwokwata eno joli nochiza Masaka si yali ensonga by the way kankubulire ndi ku record nabagamba bwe mutwala Katigonde Masaka njagende Kalungu eringula enyumba wemba nesimba kinayogera era kyali ku record nabagamba sijja genda wa Masaka why olede waliyo namayanja nga mbaka wa parliament konsezo bajijjayo ate nono omanyi ne Judy nabanja yatagenda kwesimbawo singa Judy yakiriza okugenda kuwa meya kati nze mpuga nali mutyakoki bwe nagamba nkugambye nagamba mbidde tijanguwe simbe ewange nze ngende wa Sempijja kata tongamba dalili Linas Muchwezi kibale kitonde Masindi onde Sewungu akoledde abantu be okay ali Masindi bwati bwagambye okay ndoza kanfune kati kusimo wakanda bona Radio 4 hello Sebo manya nejo sizire Sebo tukirize abadugane omukulu Clare Gasumba yete nyondo mwera zabo kiri kintu kimi cyakoledwa na Uganda abavandimwe opapirire dola president Canada muntu bakali wa we passport kandi tanga Baba kwati baba Radio 4 hala okay soko model baba kati nacho kanchimubulire ekisooka nze siri muvandimwe nakimugambi baba ye muvandimwe abire ne Gashumba ekyokubiri simanyi jabeera nijiba muzala simanyi we Kalungu Gashumba yakoze Kalungu kiyali akoza kitubule ashitubule baba yete yekulakulanyiza so kulakulanya abalala evantegereka kyengamba bwete we kulakulanyiza Gashumba so kulakulanya abalala ekyokubiri ogwe baba jangu ngenda kuwe motoka yabwere ogende Kalungu obuze Sewungu kyali ebintu byetukolera abantu tubyetimba biri common nkugambye nina emotoka yokka vuga ne disco yange yekole wabo ne bakuba ne DJ wange mpi bino amageze katondo nyoka tujje